What is it that you cannot forget in your life? Pastor bwe nazaala omusajja ne muwambira ddala kati nze maama Enjo yali ambita malaya oli malaya omusajja akunaba mubudabi naye kati namubbira takyagenderayo naddala nze ndi mu kintu wakati. Oli wakati mu kintu wamubba pasa gwe wansabira nze nali ngenda muvaako noŋŋamba genda atereere nange nali mwagala. Oli musibu nnyo nawe olusuweti kola ki nange nali mwagala. Baba mifulukwa maama wamma era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tosobwa programu yo kiki olifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro. Najja wano ku Saturday nenywa caayi n'omugaati noonyeza omulimu musumba naye nga simanyi kiki ndiko naye olwanya caayi oyo n'omugaati ku Lwokusatu nenfuna omulimu. N'ofuna omulimu? Iye. Naye musumba ekirala lwaki abasajja abajja gye ndi lwaki nga nze sibaagala ate nga nina omusajja gwe nazaalamu abaana 3? Gw'oyagala? Gwe njagala. Yaani? Bamuyita Sserunjoji Wilson kyokka yalemereyo eggulu baŋŋamba mbu yawasa n'owasa. Nze ow'engabi nze nziribwako nze. Ab'engabi tufumba n'abajja baffe. Sumulula. Nze era njagala akomewo wadde ali eyo yeesibayo nze njagala muzaayira abaana abalala ate nga nabalongo. Muyite. Call him to come back to you. Sserunjoji Wilson gy'oli eyo yonna nkuyita ate njagala aveeyo eggulu tubeereyo no ffenna e Kampala. Kyokka omwaka oguwedde yagaana oweera abaana olw'okuba ali kuba malaaya ezo embizzi eziri eyo. Nze nandeka eno ali mu mbwa. Alimu ezo embwa embizzi ezo. Nze muyita akome wali saagala addeyo naye eggulu njagala akolere ne Kampala. Ate musumba nze mwagala nnyo kalina muzaayira n'abaana 3 balamba. Kyokka yeemamaaza ate nga nze mwagala ate nga ajja kunjagala lwampaka. Alina okwagala lwampaka. Owulira ng'omwagala nnyo nnyo. Newengezaako ofuna omulala neera nsigala era ndowooza ye simanyi lwaki. Kati ani abaddewo? Musumba bangi nze simanyi lwaki bajja gwe wabansabira bajje. Gwe obansabira bajje ate nze sibaagala nze njagala oli gwe nazaalamu abaana. Kati ani aliwo awo akwesibyeko ennyo? Aneesibyeko ali awo ate nze simwagalirako naddala. Kiki? Simanyi lwaki. Mubi. Kale era kibi kiri awo. Kiddugavu nganze. Era kiddugavu naye gwe tekiri nga gwe. Ate eriyo omuddugavu abeera omulungi naawe? Gye baali abalungi. Nze sibalabangako. Gye baali ne gwe nazaalamu naye muddugavu naye ye mwagala. Kati bw'okompeyalinga ono ne taata w'abaana ani asinga obulungi? Era taata w'abaana yasinga. Ye maama ayinza obutasinga. Kino kibi. Kino kibi n'ebirala byonna ebijja nze sibyagalirako naddala. Owulira ng'oli gw'oyagala? Nze oli gwe njagala simanyi lwaki kati musumba mbuyira ye musajja wange owaddala oba onsabira omusajja omulala. Tugende ne kino ekibi. Nze sikyagala ekyo. Kale genda Mukama akuleetera omusajjawo w'ebirooto byo mu linnya lya Yesu Kristo Munnazaaleesi. Kiki olifa teweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Amaina gange ndo tebakate memory ndi mwana musoga we Mayuge. Pastor anaida anonga nvira. Mayuge mukoba ki? Pastor tuli bulungi. Kodeeyo.
tuliyo pasita weebala okuweereza kale naawe weebale Katonda yeebala okukuwa empeera pasita era akuweera irala amiina n'ab'emayuge pasita bakwenda ino ab'emaido pasita abooluganda naido waakojja wange ng'omusaadde wange bamusibye n'abaawo emyezi 2 wembaawo emyezi 2 n'abo nange embeera yawaka mukyala kojja taanenda biri awo bityo na anko yampa enumba yerumu ndajobe ngazira kyampa ndoleza abantu masowaani nafuna ekyokulya akuwa 10 ole yakuwa ebbafu y'engoye yakuwa 2,000 abooluganda lwakya kuncho n'atyama ku TV owanko kanjeko wanko mbone ku ABS gyempulira kuba efaanano y'ewaife ey'ebusoga ABS nja okutyama mbula pasita asabisa abaali ku kyolifa kyeweerabidde nga ngema namba y'essimu nga nfunawo essimu ku neiba nga nkwata time ali ku ngankuba nakugemya mukazi nga namukaa nenda okwiddako ey'okusaba etidiyo ate n'ekindi nenda nfune ku sente nsobola okutambula okola ki okwidda banange abambona kankyuke mumbonerera n'abagenyi bwe naali kutiibwe nakuba essimu omukyala yaligema yakati kankusabire Mukama Katonda ajja kufunisa transport akuleeta pasa atandika ng'ofuna w'amasowaani ow'ebitaano ow'olukumi ow'olusanvu n'asona transport onakulwayo lwakusatu pasita nava ewaka ebongoledde essaawa 8 n'aniniramu ekibiri etakisi natuuka mu tawuni tiddimu weena weidde embeera ey'abasoga abandi e Kampala oyitayo bwidde pasita ndogera mazima banange sobola kubalimba nze n'enayiro nalina akagibugaye nga ndi mu busoga titi weeri pasita Katonda yantambuza bwe ntuuka mu tawuni banteeyo enuma eyo gyentaidinaka nti Kampala mpulira mulimu abafere nalinga myakaveera n'omwana wange pasita engaito enkutwigeku enviiri ndi oti mulalu nga mbona aneesenda ande tamulalu pasita ntuuka mu tawuni nga nza nenda ku takisi etintwala ekawaala wa pasita Iga mwalimu omwami yali muvubukavubuka oba saizi yono nga ngemaku nga ntambuza nga ndeeta yasika kuntwala ku waliwo paaka eyindi eri awo batukoba ati paaka eya pasita eyabizaayo yiireere mukolosinga pasita nga n'oluguudo tiddi lusala ayi neebaza Katonda okunsaza oluguudo nanka ati crossinga mwawo nze ina byenkola pasita natambula nzazena ndikankana ogenda okusala nasala oluguudo pasita bwensala oluguudo motoka yesikaira nekanga naka kantambule pasita natambula pasita nasala oluguudo najja mumatakisi nga nemotoka pasita muga Katonda mwigulu nga ndi kutya okudisala okurosinga okujja mu takisi nga njibweine pasita natanga mu takisi pasita natanga mu takisi naidda ntiddangawoku nakoba takisi kondakita munna nze ndi kujja pasita Iga ayo tidiwo kondakita ena yakola amazima yanka ati kyakiiyo yitirawo ojja kulaba eyo omulyango pasita n'atambula naidda nayingira mutanya pasita ndi oti mulalu era nali mulalu ekaseera ako nga tidi kindiku pasita nga zazina ebigoye byendimu ndinga omulalu pasita nga asabisa muno twaba muno nga tuli kutendereza twasaba twakola ki pasita nga tuli kwetegeera pasita olwanga ku kyayi neera ku kyayi wepa embeera yatereera omubiri gwaneeyuwa enviiri da nebuuza okeera kunkyo pasita njoyo okunaaba tukayo okunaaba gyolingira nsobola kwebuuza kino kiyigo numba naatya omukyala ali ago twalinaye naatya ng'ogenze okunaaba mu toilet wansi n'ogamba zino nyumba ng'olaba zinyirira nnyo pasita nali mu bigere pasita wemba mu bigere nanaaba nanaaza omwana wange engoye de nalina mu pasita ng'era ndinga omulalu wayitaano layini oba yali yaki tiddiikwawo najja abawo omuweereza omulanga erayini abantu bajjudde ddala bambi ngande tamulalu bambi pasita embeera gye nalimu akaseera ako pasita nga ndi mulalu oidde omuntu omulalu mwene bwaba mwidi
ngani mulalu eblouse yali nderu ng'efaanana itaka esikaati ya black ng'efaanana itaka pasita ng'ebigere maama tibiringikako akaveera k'ensuire ngani ng'omulalu ngani gwentyama naye aneesena ne mu takisi baane kati noweebaza Katonda neebaza Katonda pasita ddayi saa 8 ku manda obwire bange baali bamusiba emyaka egyo 2 pasita neiba saa 8 ogwobwire neiba yandeta kati bali kukubira essimu ye muganda aye tiiti namugaa nti oba kufa ati oba gali waafiire nti nze tikyamugema yampa mugeme mukwate nanyiga yeesi kyo okubaawo ng'omusaadde ankoba ati maama Sudaisi konze wangi oliwa konze nze ndi wanke eno Kampala tyani ono ati munawe bale kunsabira naviireyo mwikomera wabula pasita pasita nenda mukama akuwa ekinene ekisinga n'ekyakyeno kyamagero pasita ekindi pasita nenda onsabire zansobola ofunako akasente wayo $5 tandika ogula 8 ntunde pasita nk'oyo osekerebwa abantu kuba bandeta omulalu ku kyalo oyige n'okusala emmotoka ndega osala emmotoka pasita oba nafuna $5 oba 3 nja kugulanga 8 ntunde oba ndeetwike ku mutwe ntambuze paka pasita nafuna sente edintwala mu kyalo njenimu omutyere pasita nja kuidanga nkuweereze mpeereze ekanisa ya Katonda eno kuba sitijja kugikyukamu era ekyo pasita kyensaba weebale baba weebalire irala era omusaadde yavaayo mu kkomera pasita omusaadde yavaayo mu ikomera yavaayo mu ikomera era nsaba ino waireyo musiraamu pasita ati ndiga olugendo ayidde wano mu kyaki ya pasita Iga August abizaayo. God bless you. Kama kumukisa. What is it that you cannot forget in your life? Nina abaana bange basatu benjogerako ku ssaawa eno. Nyina abawala 2, omulenzi omu, omulenzi ye first born. Taata waabwe tabaweerera. Yafuna emisege, yafuna embwa, yafuna embizi ezitabaagaliza kusoma. What is it that you cannot forget in your life? Tosobwa programu yo kikyolifa teweerabidde wano ku ABS Television okuva ku Monday mpaka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro.